Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'amakaddiyizo olumanyiddwa nga International Museums Day 2026 ng'omukolo gubadde mu kibuga Jinja ku rugby grounds wansi w'omulamu ogugamba nti Museums Uniting the World. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli abakungu ba gavumenti, abakulembeze mu bitundu by'e Jinja ssaako n'abaana ab'amasomero. Minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime asoose kulambuzibwa midaala gy'amakaddiyizo n'ebirala. Ono asinzidde wano n'ategeeza nti eggwanga eri kugira abaana okukuuma ebyafaayo libakotoggera ng'era Uganda agamba nti eggwana okukuuma ebyafaayo byayo ate n'abato n'abakubiriza okubyettanira. Generations, nations, memory and aspirations and bridges toward a peaceful, inclusive, sustainable future. An intangible heritage risks losing its identity, cohesion, and historical consciousness. And a nation that develops its people, the consciousness of its people, that country will benefit then and will benefit in the future. And that country will have a strong people because they have a heritage. Ono ayogedde ku gavumenti nga bwekoze ekyamaanyi mu kuteeka ensimbi mu kukuuma amakaddiyizo mubadde okuzimbanga ebifo ebipya ssaako n'okuddaabiriza ebikaddiye. Monuments continue to serve as bridges between communities, generations, nations, memory and aspirations, and bridges toward a peaceful, inclusive, sustainable future. Jacqueline West Nyakiza akulira amakaddiyizo mu ggwanga agambye nti kirungi nnyo okukuuma amakaddiyizo, ekintu ky'agamba nti kiyamba abantu okuba n'ebyafaayo awamu n'okubimanya, ng'era kinogaanyizza nti amakaddiyizo gayamba nnyo mu kutumbula ebyobulambuzi wano mu ggwanga. We have now over 300 cultural and natural heritage sites, including some of those that I have mentioned in the Busoga region. And we have a duty as government to develop these sites, especially that one of the strategic objectives of the tourism sector is to diversify our products. Bisaanyizibwawo so tuteeseko enteekateeka w'obanga olina kizimbe nga kikyo tukoze tutya etteeka litukkiriza okulaba nti oba tosobodde okukirabirira oba okukiddaabiriza ffe nga gavumenti tujja kuyingirawo. Enteekateeka eno era mu mateeka gano ge tuli mu kukola tuteeseko nti kulaba nti ekizimbe w'obanga okirabirira naye olemereddwa ffe nga gavumenti tulinamu ekituyamba. Senta Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindizire.